So later on Joel Ssenyonyi yagenda n'agattako amateeka era n'akuguka nga looyo omutendeke mu mateeka. Essaawa zino kyali mu kukola akikola n'obumanyi era oli backed up n'ebitabo. Kati ne mbadde mumujuliza manya tulina abateeketeeke abawolezawoleza ebibiina byaffe manya yeffe abayambako nyupa okuwoleza abasibe. Essaawa yakubyekolera. Kakati RDI kye yakoze yamutadde ku lukalala lwabo ba heroes of democracy abazira b'enfuga enfuga ey'obwenkanya. Heroes of democracy 2026 nti bwe batunudde mu nsi yonna nga abazira abamu ku abo, in fact there were 4. Kati just imagine kusesuka mu 100 mu nsi yonna twetaaga lwakino nupo twetaaga nsonga tulina ogiwoleza nupo netaaga nsonga nze mbadde mpolezeza ba foot soldiers nze mbadde mpolezeza ba political prisoners zero oyo mpukuti. Kakati omwana agambye nedda kambye ekwatiremu. So Joel Ssenyonyi, big up on yourself. Twebaze ekyo kyotandise okukola okulaga abantu abamu nti naawe olina gy'osobola okukola. Ekyokubiri okulaga abantu nti tebakuyamba buyambi obula badde balina buweereza bwe bakolera ggwanga. Tubaneza kumanya abalabi baffe ab'ebintu byaffe Ebron Media wamu ne Fast TV musiibye mutya oba mutabula butya kanswenga muli bulungi mwenna gye muli wherever gye musinzira okutulaba mpaka Katonda atuweere omukisa. Lero tuze tubambagemuko tulabe ku nsonga ezitambula mu ggwanga naye tunayo tutandika kubambaga ina kusaba profesa omumanyi omukugu asooka bambulizeko tubambaga oyenga gyesusuuta akantu oli mukugu omumanyi wange neyanziza bulungi ogamba otya ola mbugamba ki uti wakuyiriza omulabi wa Ebron Media wamu ne Focus TV nkwebaza okubeera ng'ekyo kyokola kyamaanyi nnyo. Mbasaba tube nga tugoberera emikutu gino. Ekyokubiri lwolaba ka notification oba akadde nga kakoonye wali waggulu kakuwadde alert kitegeeza nti waliwo ekipi ekikoze kiyingidde. Ate buli kipya buli otulaba mu kamera wano tubaako n'ekyo tukiza okugatira katya twawukane ne tulina ba YouTuber bemulaba abalala abaddiŋŋana emirimu story ekuwadde John agidiŋŋana leero n'agidiŋŋana for every time tukuwaayo ekipya. So buli mulungi gwotulabako manya tukuleetedde ekipya era nga yasubscribing edda. Thank you so much. Atannaba nkusaba kikole tubeere nga twongera okudduka. Naye nekirala nga tunabagenda wala nze byenjogera ndowooza zange ali eyo ali mu kulaba alina ezize genda mu comment section teekamu okukkirizako oba ekyo kikyokkirizaamu then nsinza asembayo era wekagamba nti kati ebiki byayogera no njogera nze kyenkola ki kyempulira era kyemmanyi otherwise byebyo bulabikidde eminaku zino Joel Ssenyonyi yafuuse meeya Joel Ssenyonyi abaana yasoma Joel Ssenyonyi mu kusookera ddala balire gati abamu kye batamumanyiiko teyasooka kusoma mawulire. His first degree yali mu Bachelors of Science and Statistics kind of yali awo yali yakubala bitabo. Degree ye yasooka teyali yasoma mawulire ate era n'amawulire tagalinamu teyagasoma gakugukamu talenti yamuleeta talent passion yamuvuga era muvaka ye ya senior 6 approachinga nga y'omu yali akulira UBC by namugamba naye manyi bino ebintu bye bakola ebyokusoma bye mbisobola nga talina dde ekiwandiiko. Naye nali ndowooza nti bwe bamuwaamu wali ku UBC bwe yagenda ku university bye yasoma yakwata ku ddala yabya business. So kakati Joel Ssenyonyi amawulire ge tumumanyiddemu era agamusuusuute ennyo okulaba nga gamufuula kyali ate teyagakugukamu mu bitabo. Amawulire ago yagagala bwagazi olwokuba alina qualifications zisobola backinga n'agenda mu maaso nga agasoma ate era n'akolera ddala bulungi.
ensi nemumanya later on ndoza bwafunamuko kafiri nga kagenda mu byobufuzi Joel Ssenyonyi atandika okugamba nti manyi ojja kwebuuza Eblon lwaki bannabyabufuzi bonna bagwera mu mateeka nga bagasomye tukize tugambe tosobola kugatta politics n'omwawula n'amateeka nti abantu batambula babiri mu buli ngeri yonna kirina okugamba nti basabasabyi batuyimbira bread and butter wali abasobola okugulya omugaati nga teguliko butter byayindi tambudde nga bibiri kati amateeka ne politics tebaawukana lwa nsonga nti bwe tugenda okutaputa constitution tukozesa olulimi olw'amateeka yensonga lwaki abagasoma bapoliticiani bona olaba buli lwaddayo okuapgrading oba okwako kasoma agatako amateeka lwa nsonga nti biba bimwanguyiramu so later on Joel Ssenyonyi yagenda n'agattako amateeka era n'akuguka nga lwoyo omutendeke mu mateeka essaawa zino kyali mu kukola akikola n'obumanyi era oli backed up n'ebitabo kati ne mbadde mumujuliza manya tulina abateeketeeke abawolezawoleza ebibiina byaffe manya yeffe abayambako nyupa okuwoleza abasibe essaawa yakubyekolera twasoma amateeka katubyekolere wetunalinda omuteeketeeke ave gyavudde ajje akaggala bagamba nkyandibbize naye kati mungezeeko wiiki ejja nedda weetuli Joel Ssenyonyi weetuli era olunaku olwaleero abadde mu kooti ng'ali mu kusaba beyiri ey'omwami John Mary Ssebuufu oyo yali mu kakiiko ka EC eyawali ku ekavule essaawa zino agambye nti newankubadde bubaganye bumuwa beyiri bamwongeddeyoko ebbanga lya wiiki manyeemu bongere okwekenneenya okusaba kuno okwa beyiri naye nga Joel Ssenyonyi yabadde muki yabadde mu musango ogwo kanso Joel Ssenyonyi omusango yagubaddemu era kanso oyo ali ku bitabo bye kati ali ku bitabo bye kati infact tewunya n'okulukeera enkyango la Bobi Wine ali mu musango gw'omuntu ikone yakuguka era n'atikkira so tekiba kiddako kyekyo naye ndowooza era n'okubisoma bayayaniranga nnyo ekyo nti abantu bangi babakinangako olwokuba balina amateeka oba basoma amateeka era ng'ajja n'agamba nti nupu twetaaga lwakino nupu twetaaga nsonga tulina ogiwoleza nupu neetaaga lwansonga nze mbadde mpolezeza ba foot soldiers nze mbadde mpolezeza ba political prisoners zero oyo mpukuti kakati omwana agambye nedda kambyenyigiremu kambyekwatiramu so Joel Ssenyonyi big up on yourself twebaze ekyo kyotandise okukola okulaga abantu abamu nti naawe olina gy'osobola okukola ekyokubiri okulaga abantu nti tebakuyamba buyambi obula babadde balina buweereza bwe bakolera ggwanga era ne ku musango gwa Waiswa Mufumbiro ne ttiimu eyo eya Sauda Madada leni ne Akirewo Kivumbi Edi Mutwe bonna abo era omukulu yalabika mu kooti ekanyanya nga wali ku kido in fact kyekiba kimufuula olwo ow'enkizo ku balala nti ng'oggyeko okubeera leader of opposition ng'oggyeko okubeera spokesperson w'ekibiina what additional purpose oba value gy'olina mu kibiina n'ettaffaali eddala lyagattako nti kati asobola otula mu musango n'aguwoza asobola otula mu kooti n'ajuliza oba n'akiikirira ekibiina n'akiikirira abaana abali mu kunoonya kati eddembe lyabwe bwe bayita leader of opposition Joel Ssenyonyi spokesperson NUP kanso ajjudde era kati emirimu gitambuza ddala bulungi nnyo kyenyinza okwogera mu sayidi eyo mubuvuwe bumu Robert Kyagulanyi bamusamanyiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu amawulire ago tegakapitalize nnyo attention y'abantu naye kati ate ffe abagenda oluusi ebuziba okukola okunoonyereza kituyambako okufuuka nti tuba updated ku ebyo ebintu ebitonotono ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga era n'okutegeeza bannansi biki byabatawadde nnyo makulu
kati Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero ekitongole bakiyita RDI gwalaba stands for Renew Democracy Initiative. Ekitongole kino it is non-partisan, tekiri mu byabufuzi era tekikola magoba nga olaba NGOs za wano. Kozi gye kirina kwe kulabisa n'okusisinkana bannakyemalira bwenyi ku bwenyi mu ngeremu oba endala, okwongera obbalaga oba okubalabisa eri ensi ku biki ebyo bye bakola mu kunyigiriza eddembe ly'obuntu oba n'okuvuluga demokrasiya, enkola eya demokrasi, enkola ey'okuwuliriza majority, enkola ey'okuleka abantu ne bakola ki ne beeyogerera ne basalawo ku kintu ekimu. Kakati mu nsi yonna Uganda eri mu nsi gye twogerako, kati mu nsi yonna talk of Africa, talk of America, Asia, Europe, ensi zonna ekitongole kino kizikuba mu ttooki. Wali watya, wano wayimiridde watya, wali watya. Any country eri against democracy bo kye bakola kwe kugijjayo, kwe kugisoma ne bagirabisa ebitagenda bulungi mu ggwanga. Yes, ebitagenda bulungi mu ggwanga ne babiraga ensi endala. Kati olwa Bobi Wine okubeera nti abadde mu nnaku kati zigenda mwanamu ng'ali mu kwekweka okukake, tujjuke tugaane nti Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku abo abakulembeze abayinako we bali financially, economically, politically, socially, buli department, buli aspect y'obulamu ayinako wakola obulamu bulungi. Naye babeera nga saawa zino tekyasobola ku accessinga ddembe lyabwe bange oba okubeera mu maka ge amalungi. Abamu tupangisa naye ne weeyagalira mu kazibu k'opangisa. Kati tumala okufaananya omusajja ali mu nnyumba ye, olina ennyumba yo gaggadde, olina omukyala ye tokkirizibwa kukola ki kubeera okusulawo. Kakati ekyo kyennyamiza era kibalaba ensi essa attention ey'okulaba nga bagoberera ebiki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda, n'okulaba nti Bobi Wine afuna obwenkanya mu mbeera eno gy'alimu ey'okuba nga yeekwese. Kakati RDI kye yakoze yamutadde ku lukalala lw'abo ba heroes of democracy, abazira b'enfuga enfuga ey'obwenkanya, heroes of democracy 2026. Nti bwe batunudde mu nsi yonna nga abazira abamu ku abo, in fact there were 4. Kati just imagine kunsi essuka mu 100 mu nsi yonna, there are only 4 abaweereddwa oba abaweereddwa ekirabo ekyo ky'okubeera nominated ku lukalala lw'aba ba heroes oba abazira ab'ensi yonna okubeera nga balwanirira eddembe oba ne demokrasiya mu nsi zaabwe. So Robert Kyagulanyi Ssentamu ali omu ku abo, era ennaku zonna 17 Ogwokuna Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubanga bakola gala eno ejja tuula mu New York okusinziira ku information twafunye, ejja tuula mu New York we baleetera they call upon those, they invite them okubeerawo ku mukolo ogwo. Oba kati embeera gy'erimu okubeera nga yakwekweka nkuba nzibu butakola ki okubeerayo, nzibu butabeerawo physically, naye they welcome them on their platform ne banyonyola okunnyonnyola kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe na biki ebibatuukiddwako. So kati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu eyava mu ghetto n'ayingira parliament n'ayagala entebe ennene, eyo story ennene ku sayidi ye, era bagyagala nnyo gibanga bagigoberera bagiwulire kuba erina n'abantu bangi beegattako. Omusajja yali omuyimbi owa raga oba Rastaman, okubeera nga saawa zino yataddewo okuvuganya okw'omuzinzi mu ggwanga nga bali mu kuvuganya omuntu amaze mu nsi oba mu ntebe emyaka egisukka 40. Kati olwokuba Yoweri Kaguta Museveni pulezidenti amaze ebbanga ddene, kitegeeza nti omuntu ajja omuvuganya naawe olina okubeera nga naawe toli wa bulijjo.
omuntu abanga yakamala mu ntebe emyaka 5 gwamuvuganya tuyinza obutakuweyinga w'amaanyi ate naba nabitegeera nnyo but remember you're competing with someone amaze emyaka 4 mu ntebe ekitegeeza emirandira gyasimbye mingi ebintu byamanyi bingi political game azimanyi nnyo kati gwe okuva n'omuvuganya emyaka egiwera 8 lwaki tubala 8 nti nogwa member of parliament teyali member of parliament wa bulijjo era yajjanga ng'azoganya ateekawo embeera mu parliament buli kijja nga yakikuba kyebatakwaganya nakyo nga bakikola ki bakikuba so bimuleetera okubeera nga bamuteeka ku lukalala lwabo abasinze okubeera nga batakabanira eddembe ly'abantu bannaabwe okwegattibwako ensi ez'enjawulo ensi zezivuganya ezezirwanirira eddembe lyazo mu nsi mwe bazaalwa oba bannansi mwe bazaalwa nga bali mu kulwanyisa gavumenti ezo eziba ziddeko oba eziba zikola ebyo ebitajjansa mu bantu so yeeyo nga mawulire agaliwo okuva mu New York oba mu kitongole kino kye bayita RDI yabutadde ku lukalala lwabwe olw'okubeera nti aginominated kwabo bakyasinze mu nsi yonna. That is Bobi Wine for you. Era tusobola omukongratulatinga kyamaanyi nnyo nga okutuuka ku ekyo buli achievement gy'ofuna wano mu nsi webeera ng'eggattako kisaana omuntu agisanyukire ku munne ate era by the way teri kigambo achievement nga kibi nti munange ate ulira gundi yakyasinza okubba was ranked nga number 1 akyasinza okutta an achievement kyekyo kintu ekibeera nga kikugattako era nga kirina ne bekigattako in terms of okugenda mu maaso oba okubeezaawo obulamu bwabwe obulungi so si kunyigiriza ebibeera disagreement obeera onyigiriza tuddayo ne weewaana nze nsinga okubba obusimu mu Kampala that is an achievement no so omukulu kye yakoze ye achievement eriwo era ge mawulire ge nsobola okubeera nga nkusakira otherwise abagoberera platform zaffe ez'enjawulo nkujjukiza nti sente zaafunye biliyoni 5 tezinabeera nanteekateeka nnuŋŋamu era chairman content creators yavudde n'agamba nti ajja funa okuwabulwa okuva ewa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni amutereeze sente zino z'abaani sente zino ani naani abalina zifunako ziganyirwamu omukulu ayinza osima nagamba Kasuki nze manyi mmwe manyi kika manyi content mwabakola content w'ekika ekyo mbe mpadde ayinza okugamba nedda ba TikTok bokka nedda kale mpadde ba YouTube bokka kati ebyo byonna tubirinze era yagambye nti waddayo ofuna appointment gye yasabye agenda buuza omukulu amunnyonnyole zaayini oba gundi yaze egenda kubeera etya otherwise nze nga nze nagenze nenziraba nga esente zino ebyaddala neziba zigabiddwa biliyoni 5 biliyoni 5 katugeze ba YouTuber tuli bameka 5 ne ba content creators bonna okusinga Kasuku kye yagambye baziwadde ffenna baba kugamba kateeko omuku agenda wakanako ofuna obukadde 10 abantu 5 but okubala abalamu are we only 500 ngobaze ba YouTuber obaze ba TikToker obaze bana abaana abakola kati mu YouTuber mulimu abenjawulo mulimu bakola akatambula abayita Kantu Nation oba story bakubazi story oyo tuchaza waliwo n'abalala nga ye content gwakola wa bintu bino ebya katugeze mulimi nga content wa bya bulimi tulina ba inspirational speakers nga bakola content ene content creator muntu yenna akola ekintu nakibwa mu bintu bisatu kisanyusa entertaining kisomesa edutaining oba like education nga kisomesa omuntu educating someone mu category yonna oli content creator then n'omulala akola ekintu nga kiri informing kitegeeza nti kitugeeza kyekigenda maaso kati naawe obeera mu category ya content creator so anyone ng'akola ezo gundi esatu
nakola gundi ezo 3 agwa mu content creators n'omwana akeera ku machanga apostinga ebintu gundi Irani gundi yafudde ku TikTok ne babanga akola bu postinga bwa bifaananyi oyo content ki kubanga informinga awa abantu amawulire gembadde mutamanyi so bw'ogattagatta categories z'abantu abo they are more than 500 kitegeeza if they are more than 500 tizo buli muntu asobola ofuna less than 10M tulina abakozi abajja okukola obukozi bw'okuyambako distributinga sente ezo no nga balina akasala ke bafuna kwakana mu muntu ogenze n'obukadde either 3 oba 2 weewaawo yentema atema ennyango obaza baliramu entema atema toba okuyita profesa waliwo okisusa bona atulaba ku mikulu gyaffe tujja kulabira okumisaawo obukama bwaffe abateekamu akasente abafocus events and services abamukola emikolo bagamba nti gwe tuwe sente zo bayetiyo nti bannange nyina obukadde 2 neetaaga ABCD ku mukolo gwange nakugamba sente zo nyingi okusinzaawo genda otegekera n'abantu b'oli mutugamba nyingi tukozesa obukadde nga 15 very true ne bagamba nti obukadde 10 bwogamba okusinziza ekifo mwe tugenda n'abantu b'oyise kirasi gy'oyise n'ebyokulya bitugenda obategekera entertainment ebifaananyi katukozese package eno ey'obukadde 15 yongerako 5 kati the events planners bakuyambako obutakola kintu ng'okigwamu obugwi so enamba z'essimu kwezi ku screen banoonyeeko aba focus event services era bakugamba nti ne ku TikTok kwebali genda ku TikTok ginoonyeeko ojala bajja bakola bali okuwaaka bali kuwaaka gwe bajja bakola then nekirala bagana baffe ab'enkoko abalunzi vuga piki olw'eggulu amanyi waliyo ki onayo akatimbe wakeeyo genda mu ofiisi yo mukyeko nyinayo akatimba akalimu enkoko za 5 wa 10 kola omulimu gwo gwonna gwe gwokola tuleka mama wawo nakwebaka bwebasi ate wakanga waliwo ka space there is urban farming gye tutegekera abantu nti bayite tuke bannaye ka space kano kajjamu enkoko mmeka ka space kano nkateekamu enkoko mmeka bajja kuyamba okulaba nga bakuyigiriza okumira kawuka kuva ku lunaku lumu mpaka olukisimukaagi kwaliba ne kilo 3 okubeera nga naawe ofunamu kasente ya eyanze netuyanzege tutematebiramu ku nsonga ezo uwena omulabira tukutegeeza nti tojjanga okwo subscribinga likinga commentinga tusinkana olungi ku subscribinga ku Focus TV yange bingi